At Mimi's Glam, your beauty is guaranteed. We offer hair and makeup services for all ceremonies. We can also find you at your location. Contact us on abadde ateekateeka okwanjula embaga oba omukolo omulala gwonna sooka owulirize bino ng'omukolo gwo tegunnafuuka gwa muzizo g'abagabo b'emulema ku Nakatanse so okutali minyoonyonto. Ekibiina Kitokiya Group kintumye enkubbireko nti be bokka abayinza okuluŋŋamya omukolo gwo gwe wamma n'ogweyagalirako ng'ekijoli ekisimattusa oluka. Batokiya Group bazze n'obukugu mu kuwoomya olulimi Oluganda n'Olungereza nga buli kanyomero ku mukolo bakafuula kitonto gumbya kubanga bwe bakwata busoomo okulambika tebabavaako nga temunnatyabulaga mukadde asanze ennuuni y'olusuku mu lw'entemera. Bakubireko ku nooti 7 nooti 2 74 nooti 754 oba ku nooti 7 nooti 5 nooti 5 nooti 424 oba ku nooti 392 nooti nooti 121 weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja. Otyo tukyagenda maaso oli ku mukutu SK Media kitwale nti programu eno yo tugiyita Buganda gye twasubwa katuli n'Omulangira Nakibinge tugenda maaso n'okubanga tunyumyamu ku nsonga tubadde ku bakulu b'ebikaabo agamba ettaka balitunze balimalawo mukulu Kaito mubaddeko nnyo ate ne byesirwa zamwe ne mbalaba simanyi ono yakulira esaza legi ne bajja mu gagoye gaabwe nga bambadde ninga ate bennyini bakola n'endagaano ezitunda abazzukulu oba obutaka bwaki kati abaana baabwe mbadde nkyaga nti babakuumiranga mu bisaakaate ebukeerere ebisaakaate bidda tebyabeeranga bino mu wiiki 2 kubanga ensonga zisomesebwa mu bisaakaate zakolebwanga basenga munju ne munzija z'abaana abo era abaana abo bakuumibwa ng'omusambwa oba jjajjaffe ayitibwa mpwangali ensonga lwaki nti omusambu gwo newabeera omulangira yasookedera okuzaalibwa Omulangira Dawudi ky'omwana oyo omusambu ogwo gwamujja mu bulamu bw'ensi eno omusambu ogwo mpwangali ensonga ezo ensobi za munju engeri gizaakolebwamu. Kati bagendanga okuva eyo bano abaana b'abataka abo bakatikkiro mu butaka nga bamanyi kiki bayinza okukola ekyennono balina kugoberera ki balina kutambuza batya ensonga zino ezaki ez'ebika naye bano abaliwo bano nze waliwo mbosimanyi obwessaza gindi simanyi obwegindi ne bagendera ku bino ebintu byabwe bawandiika mu bitabo nedda omutaka tabeera bwatyo nagamba omutaka gundi afudde simanyi ate lwaleese omwana we yeyamuddidde mu bigere ebyo byonna byabwewusira si kyakatala omutaka okubanga azaaye nga mwana we yalina okumuta obutaka tebubeera bwansikirano vaawo abataka ebiseera ebisinga obungi nga bwena abasomesa gye buvuddeko ku kkobe kati olwaleero abataka benjoga nti kati mwe wamwe munyina amasiga ne bagamba lino esiga lirivaamu abalya abatwala ebifo bino era ffe tumanyi nti esiga gundi mwe muva abalya kati ate esiga libeeramu omuntu omuntera okuba ono abaddewo afudde ate tuleeta omwana we ekyo kyabwewusa kya busiru nnyo tutuleeta yenna ali mu ssiga tugende kubira tunyumyeko n'ebirala bya kinanka ne bya kisiru abakulu b'ebika bano ina engeri gy'obalemeddeko naye gundi yakoga nti ebyobuwangwa byonna tuli mu nsi enso omugenzi omuyimbi Paulo Kafeero naga nti gwanga mujje egenda okwesibya abazina n'ebitokunga embuga muzitya buli kyalina ababanja abamanyi okusinga nze Nakibinge ate bangi abalijja abamanyi okunsinga kati bangi abamanyi ojja kwogerako n'abalala gendako eyo mu balala oyogere nabo nsibimanyi ebisinga osazeewo bisirikire busirikizi bangi abamanyi okunsinga bangi muyina ensi ebize mukola muyina abakola emmengo kati juzi kyenakugamba okutta omwana wattu Kasuku
nalaba bambi mwogera ebyennono mwogera buwanga lubaale gulinga yalina bibye olumwana tumutute mu byatamanyi mumusaasiranga mwana tukasukunkulamusizaako nyoga nti Mulangira akutumira muleke mutikka mugugu luli yankubira essimu muli ku lubaale emisambwa tabimanyi luli yankubira essimu ng'akulaba omusajja wo yanjagaza ki amwagala bwagazira lwa amwogeddeko kangambe nga ndawo omwana tumumutadde mu byatamanyi mwogera lubaale gundi musajja tungaali bibye nenseka nenga kati waki mukulu Kaweesa omwana twamuyisa mu mbeera bweti ajja biyiga nno era nga leka mutwala ku levo eyo yakumwogeza byatamanyi era ye yabatunuliranga n'abuuza nekye nalaba ekkubo yali ambika bulungi nti bwetuyita no tugguka wano kati ensonga zezo ndowooza waali noonyezayo ku balala ebintu ebyo sibitegeera twogereko ku nnono ennono ya Buganda nawulirako n'abaali baŋŋamba mu bika wano eno nti empewo entuufu ez'ebika nazo zagenda tezikyaliwo mbu bino bye tutereeza simanya twatereeza lubaale w'ekika muba mutereezezza lubaale wa lujja oba webito ebika tebikyalina balubaale ate lubaale alina kyabakoze mumwagaza kimumuleke lubaale abakoze eki amaanyi g'ebika bye gayinanga edda ate ganaabawo gatya nga ababiri musi batuufu bona byenonyiza byanfuna kati gweobanga mutuufu oyinza okutunda obutaka kiki ekiraga wajova baba ngaoli mutuufu mooli yajja si Muganda naleeta obuvubuka bwe obucuba nabuteeka emmengo naleeta ebizezengere nabituuza mu butaka kati kankubuuzemu ekintu kimu teri basookawo ebaka ewamwe webali baka bamutunze emyaka emeka egiyise si mingi nno tukiraba gwe ngamba nti okuva mu 9 esigali obutaka bwegindi baali babutunda gwe mpaye ettaka limu tibaali balitunda onatali Muganda ze naleeta ebizezengere bye batakasimi bakulu babikasimi bano baki ebintu bino project ngenderere project yali yakusanyawo Buganda n'obusoga n'obunyolo abanyolo bali bulungi abasoga bali bulungi nedda nyinimu mwatala ebikere ebikola ki lwaki bwakabaka obwo obusatu lwaki bwe basimbako nnyesira omukuuka taliyo anti waliwo maama Buganda nyaffe Buganda waliwo obusoga bakojja waliwo wali bataata jjajja abanyolo bano wali bakimanyi bino byobuuza nti esimanye empewo abaana simanyi abataka zibakukola ki zibakuba simanyi zibabanja biki lubaale taluma waliwo neyayimbye akayimba nti lubaale aluma yayimbye bibye lubaale abanja bubanja ababitegera mu comment bana atuwabule yayimbye lubaale aluma nanga gamba nti lubaale taluma wabula abanja bubanja gono osalawo ate nze so ategeerera mulala naye yentegeera ye kati enfumbo omuli yajawulamu guyinza okwefumbira emmere n'ogamba nti ewomye alidde yakwebaza nti amukulusa omuli bane tusanyusewo bale tuvumbulira Mulangira talina gye yanvumbudde yanoonyeza kujja kundabako ate era todda naye kati mbakulaba nesiteekawo kamera banditegese basalawo okuweereza bajjajjange ebyammwe bino simanyi kukola ki basajja netunyemyamu ekituufu nga si bino ebyakukwata butambi katudde ku kino ebyo nabiwummuza nenzira mu bajjajjange nenkola ebyabajjajjange Mulangira okuva ebintu bino bwe byatabuka abantu ensangi zino batandise okuzaala abaana nga balina ebizibu bingi kozi ogambe lubaale taluma abanja bubanja abaana nga balina ebizibu bwe bazaala ennaku zino naawe gubuzadde babirina sinalaba waabirina baddeyo ku butaka abataka bamwe bemuyina babasomese mengu yali badde yina TV namba ngiraga bintu bwebiti nga kubeerako abajja nibasomesa kala tenze nze mbisomesa awo ino tuyambako otubuulire nze ngendo gamba akati kankugambe nze ngendo gamba abazadde babuulire bafune ekyo Mulangira enseebonaabona mumanyi ebintu bina ate mubisiga ate enseebonaabona tubakunga mujje mutwegatteko abantu bakunze mu ggwanga mujje kubanga ekyokutereeza tukimanyi n'ekyokukola tukola ki tukimanyi abazungu abasinga batotegeera ebintu bino olwaleero lubaale yenna aluma abaana kiviira ddala wali nti gwe tosobola kugamba mwana nti agenda akulire
ewajjajjaawe abawangala bo babasingako bakabaka babawangala bo abantu abayitibwa abamawule abaana bakulira mu bajjajjaabwe kutegeera nsonga zino ebisaakaati tebikyaliwo ebyo byonna bintu ebyali badde bikolebwa mu myaka gino ameka 3 singa yaliwo yali mutuufu singa yaliwo yali muganda kuba teyasobola nakukuuma bya bajjajjaabe ye n'olulimi lwala otyamufe tetukola ki tetulumanyi nti abaana bano bayigirizibwanga okuluka ebibbo okuluka emikeeka nti omukyala yenna bwe yali badde ebintu ebisagala nabyogerako tubireke byamaziga tubireke lwaki abazungu banene bwe tutunulira ne tugamba nti baava dda ku byabwe era abazungu abo ate batusinga kandabe kanyamba abalabi baffe bamama bange ate bo bajja kunyiiga okulanga siisizaawo ensonga eno nemanyi bagimanyi kuba bagikola ku baana baabwe ensonga kife tusobola okufuna obubaka ensonga kitusobola okubeerawo omwana ono oba ekitanyi kino kitulwanira nnyo entalo naye abaana bamwe tebalina akaali tebakalina ebitanyi ebitanyi bino babisuula mu kasasiro bitanyi byebiki omanyi oluganda tomanyi kitanyi njagala oyamba abalabi naawe kati kibanyonyole nti ekitanyi kyayogerako kyekino akaali kayogerako kekano kinyonyole omanyi nange nazze kubuuliriza bubuuliriza kati nyambako ekyo ate kati ntandika olulimi lwomanyi lwa kitanyi kati kati nenga abazadde bakyatereka obulira obulira buno sooka obuze kubanga n'omwana yennyini nnyini nga tannaba kukutukako kalira ako tebamufulumyanga mu musana nti omukyalo ono ensonga ezo zaali badde za Naalongo kanziyitemuko abakyala baba basabye Naalongo ajja kujja Naalongo nakati ndi wa beene ajja kunnyonnyola ensonga ezo naye kyensobola okugamba nti ekitanyi kino omwana bwe yabanga nti omwana azaaliddwa ekitanyi gwemuyite omwana owookubiri oba ow'emabega yafugikibwanga omuwala mu kiteeko kya Nakitembe omulenzi mu mbidde ki eyafensajja kaakati ekitanyi kino oba omwana ono owookubiri yalwana entalo zonna eza mwana wa munne omwana ono owokubiri yasigaza ebyali baddegaga nti bino simanyi bikolimo simanyi bitambo era bamugamba nti byonna genda nabyo jjajja nga afugika ki omwana ono ebyali badde bikola ki obubaka bwonna tosobola funa bubaka nga tebuyise ku mwana oli wakubiri busooka kwoli gwe bafugika ne buleka bujja gy'oli oyo omwana mukulu nnyo mu kulwana entalo za muganda we asigaddewo omulya mmere mukulu nnyo mukukirwako obubaka ono bwe yali badde akola ki afuna mukulu nnyo mukubanga yalwanagana n'ebino ebizibu byonna ebyensi kyobalaba kati nga bwoge nti abaana bonna bemasagga tebakyategerekeka buli agweddalu ayingirako okunoonya mwana munooli ndaba tulina miswaswangula kakati ennono oyo naali badde esomesebwaki bajjajja ne mu bisaakati no bavayo nga bakola ki kati omwana ono omwana yenna aba n'akaali kati akaali kano azaaliddwa muto mu mwamusuzanga omwana omuwala yenna ngaali bwabanga agenda mu bufumbo oba nga ali lubuto tannaba kuzaala mwana ono yalukanga ekibbo yalukanga omukeeka nti omukeeka guno ogwa kyaki gwe mukeeka gwe bamalirangako ekizadde mu lujja ekibbo kino kyekyatekebwangamu akalira kano nga kavudde kuki ku mwana mpulira era mu kumala ekizadde wano mu lujja akalira ku kabeerangawo ku mukeeka ogwo gwa kyaki era omukeeka guno ngono omwana ono oyo bamututte bafumbiddwa gwe bamalirako ekizadde yazaaliddwa olwo ekizadde kino kye baamala ne bwe yabanga agenze mu bufumbo mu kuzza omuzigo ewaka bamukwasa nga omukeeka ogwo n'agenda nagwo kaakati Naalonga nabyongerako ebyajjo bimaliriza yensonga lwaki nti bwetudda mu bigere bya taata omusajja yina omuganda abeeranga n'omuggo ogumukwasibwa olw'empewo ze ogumukwasibwa olw'ensonga zintaze mu bigere bya taata ogumukwasibwa olw'obukulu bwe era abaana mwenna bava mu ntumbwe ze omusajja yakwatangamu oggogo nagukuba mu lujjaawo olugukuba mu lujja ne bw'obaawo olubuto lutandika okukuluma
n'abaga abaana bange mwenna mbeetaaga wano nkukakasa abaana abo bavangayo gye bali singa ensonga eba yakolebwa ojja kuluma omutwe olumu olubuto naye nga bwoteeka omutwe wansi oli yefugikibwa kukituuka kugamba nti mugende wakitamu akolaki abayita mwami Kawese onkooya naye timukukooya mwana tuyogedde ebiyamba abantu babitegedde. Nabaddeko n'ekibuuzo kyembadde nsuddewo wali eri nga tetunnadda mabega ekya abazungu. Lwaki abazungu bakyalina obuwangwa nnyo n'amaanyi? Bano bendaba bano bawagira ebisiyaga era nayo mbeera kati ne mu Buganda mwafunye embeera ejjambo bidiini bya nnono. Bannange ennono yaffe yabeera ddiini eddiini oba ennono kyeki naye tubasomese ennono tusibasomese nti ate mwawula obuwangwa ku nnono. Ebyo byonna byakinakana abazungu bo ennono bagitegeerera ddala nkugambye ku Bwakabaka obwa abantu baffe abayitibwa abamawule oba mu Bwakabaka bw'Abawangala mu ggwanga ly'Amamawule. Era bo bwe batandika ennono yaabwe ogamba nti balina ogikuzebeere nga y'amaanyi n'okusigaza amaanyi gaabwe mu butaka bwabwe. Amaanyi bagajja Nansana wano. Bo we bajja nga batwala mu mwanyi batwala omumwanyi ne batwala amazzi n'ejjinja era amazzi ago bagatuusiza mu nnyanja yaabwe amazzi ago ne bagatuusiza obagateeka mu nyanja bateekamu n'ejjinja era obwabo bakabaka bwabo abantu abamawule buli ku nnyanja Nansana wano. Abangereza mutundwe na ku lusozi lw'Entinda nabo we bajja amaanyi gaabwe bano abazungu benda abangereza era bo kyobola banga bamama nti amazzi amaanyi tugatute kiki twalekayo tetwatwala amazzi twanona buyinza ttaka n'amayinja nga babayita nankani kyabwe ekizimu kyabwe ekyebyentalo ki Victoria nga bakibasuulira mu Nalubaale bukyanga bakisuula mu Nalubaale Buganda teggwanga mu ntalo ensi yaffe teggwanga mu ntalo bakibateerawo mwomudde eri nga musomesa Queen Victoria ekisiru byakisiru yavadde mu Nalubaale kyesimanyi kati abo obuyinza babujja mutundwe nakasozi k'Entinda gomayi lwaki mutabanyi wa Kabaka Mutsuuna olubiri yalukuba kasozi k'Entinda era juzi ono kino bwe kyaze nali mmanyi kigenda kumala omwaka gumu kife oba bategedde batya kubanga namubiru gyali mamange we mamba mu lubiri olwo yali Birmingham yabagamba nti muddeeyo mwetegereza nnyo olubiri Birmingham mulimu omukyalo oyo namubiru omuddugavu mukulu ne bwaba taze mu kamera nenga gyali yenna mubiru nga akawala kajja ako kanyina kooli akambijja nga kajja kakola mikolo nga keddirayo bano ab'e Canada bo baddirayo ddala ku buvo bwabwe mu buzaale bwabwe ekangulumira awo ekangulumira awo mu bugerere bwo nga batwala jinja lyabwe n'amazzi na ttaka lyabwe nga batwala b'e Canada ensonga lwaki Bungereza tesobola kiza Canada kwefuga. Bano abagundi bano ab'e Dubai bo mwaka gwa 53 beewulana emitwalo 1953 beewula 84 bamwe 14 eza dola mu Bwakabaka bwa Buganda. Bo mu kunona banona sente era nabo batwala ttaka na jjinja n'amazzi nabaga katwali ku mukisa gweno. Kakati kyesinaba kutegeera bategeera batya nti wano ffe bwebuva bwaffe wano bajjajjaffe wano bwebukkira obwabwe bo bamanyi nti obutonzi bwonna ki bwava wano. Sibagambangako Obwakabaka bwagundi bo tebagenda wali mu Kyaggwe kati mumuzanyisa n'Ekyaggwe Kyaggwe oyo w'amaanyi kati olwaleero nze nakugamba nti bwe mba nnonya lubale w'Obwakabaka bwa Buganda ngenda mu banvubu kamwe bino ebisajja ebikulu myaka 80 nga byesiruwaza ngenda mu banvubu gomanyi lwaki akabiro k'envubu ki njovu bana batula mu bigwa bya Lubaale Katonda sibanjovu bebatule bukule bebakule namakwa n'ebbuzi sibanjovu kalowo kibanga ononya Lubaale w'Obwakabaka nagenda mu banvubu ono gomwayita mu kabaka mutakimanyi nababuuza juzi olinga tandaba nakugira waliwo ya commenting ebyekisiru nekino nekimulema okutegeera nti sanga lya Mbogo tabeera muwala. Awo bagamba wakuba nnyo ate nze nagatumbulya nga kigambo kyakuba ffe tusomesa nze nagwe mpita nagendako enkya nenkuyita wajja kulaba ku munywanyiwo ne muwayamu
oga nti tukoleyo n'akatambi ate era tulina nagwoyita kulaba nze abaagala nabagamba ne bwebira kubanga nze siina mukutu ate naawe ne bwoba ogambye nti nebabeerako 10 nti bebasobola okutegeera byenjogera era oga nti munywanyi wange nze kasita njiga nze ate fe tumalina okwogera ku masimu eno nga munywanyi kino wama kyali kita nenkubuulira kati nze sinoonya ebyo nze nina njogera kyemmanyi sigenda kugita kabaka atafuka kabaka sigenda kugita kabaka atali muganda sigenda muyita muganda nga si muganda ebyo temunsuubiramu abazungu bano ani abakolera emikolo egyo nga bazzi bo bamanyi ekyokukola empewo zibakkirako lwaki bono omwana owokubiri mulimu amawanga agamu bazungu abo bamulya nomulya layira okufiira mu kitooke kyagonja lwaki sigambe nti bamutunda nga nabo bafuuka bamulya asooka bamulya abamu amawanga agamu gamulya naye kati baba Canada ne babeera gye babadde ne bamanya nti ewaffe kangulumira we twava bajjajjaffe bwe basinziira ne balema nti lino genda emutundu nene kati abawangala aba New Zealand bajja bati nansana nguwa bagambayo ne banona amaanyi ebyabwe kye biva bitambula ate bo bali bubi genda mawanga agasinga obugaga bwa New Zealand teriimu mwere Dubai teriimu ate Yesus Canada baavu si baavu Abangereza baavu abo bagaggafu mwenga mudda wano omwesirwaza mu musoma bitabu simanyi kitwakoze tya professor gundi yafisibye ba professor abazungu bano naddala Abangereza okutabula kuno bintu bigenda maaso mu Buganda tebabiinaamu kakwate bakimanyi tesobola kubeera super power Bungereza tesobola kubeera super power Russia America zino zi China zimezi zi Korea biki ebyo nga Buganda eteredde tekisoboka teriyo bwakabaka omuntu okubeera kabaka wa Buganda nga wanyikira obwakabaka nga bajjajjaffe nga jjajjaffe kabaka mwanga yanyikira obwakabaka gwobeera kabaka w'abakabaka aya buno obwakabaka bufuga obwakabaka bw'ensi zonna naye ffe ate olowooza omanyi olowooza ab'okinyumiza bakitegeera nokitegeera ati bebamanyi ate nze nagwe nkaka bwe bufuga obwakabaka bw'ensi zonna buno obwakabaka kati kyobulaba nga tosobola kubeera super power nga Buganda eteredde era bituufu ebyogerwa nti abantu abasooka okubeera essese baali bafaanana bazungu abo baali baddugavu bukulu bwawadda ndawula luwogamata bukulu buwumbya nga bo basinganayo baddugavu tetubeerangako nabasange nga bafaanana abeeru abo ate kati benkumenyedde baali balya mmere era baali basange bebajja bazaalamu ebyo byana byennamagoyi ne babiyigganya kyobulaba nga abazungu katonda teyabawa kumanya nakutegeera katonda yabawa amagezi nga lyekkubo mwe banayita okufuna ekyokulya akole egiraasi ngaeno akole emmotoka akole bano naye era abaganda baganda ffe tulina okuyya kyetuyita amagezi gaki gabaganda kakati bo teyabawa kumanya nakutegeera yabawa waki magezi kakati bo babiwaŋŋangusa ate kiga nti bakomawo wano naye nga abasiŋŋanibwayo baali baddugavu ddala leero jagendo kinoonyereza ate bankuba amayinja bamaama bange ekyo kankireke abazungu bano okusaasaana ensi baavaawa wano otyo toyagala abazungu bamanye ebintu bino kuba mu bantu abazze batutuukirira mulimu abazungu byabwewusa ebyo byonna byonna bya kisiro abazze bakolaki abazungu abazze batutuukirira abazungu mbalaba gojobuze nnyo abantu ababeera esimye ku biyiriro mpozi olinamu kankuwabulemu naawe puroguramu eyo nagiraba Alexander the Great teyatambulanga na nnyina era nnyina yeetanga muzzukulu wa Zeus oyo si katonda w'obutonzi something like that Zeus kati Alexander ndowooza ku myaka 25 yali amaze okuviira ddala e Macedonia ng'awambye obusi obulyawo bupazya bwonna nga amaze obukola ki obuwamba luno olutabaalo lw'e India lwamala mulemerera kubanga bajjanga n'embalasi ne bakomawo Alexander mama we yafunanga obubaka ng'omwana we ali mu kutabaalo bw'okulwana
kati India eno yeviirako maama omugamba nti genda mu Afirika onoonye amaanyi oba onoonye Namulondo eyakabaka mu sisibo gwe bayita earthquake. Teyajja butereevu wano, yasindika abantu mu Egypt yatuuka kubanga ne Sudan wano yatuuka waggulu. Egypt gye bamugambira yali agala okubuuka omugga guno, ne Sudan yatuma butumi. Kakati ye alina empaka kyolangira bamugamba nti ddayo tokkiriza okuwasa muwala we Pazo yina kudda waka owase omuwala we Macedonia. Tetukiriza musaayi gwa kabaka baffe kukola ki musaayi kwegattiriza. Kyolangira bamwettira ng'awalezza empaka. Kakati era wano obajja mu Egypt batuukira mu nsonga za kabaka jjajjaffe oyo ffe tuyita Tawutta. Bo bamuyita Ismail bamusezuusi Ismail Machule Tawusi Thothi ne bajjayo byonna batho bamani nze sire mu Ngereza mwengana nokuddayo okusomera omwaka ogujja nagambye nalo nga nonyeza essomero ndatandikira mu Pitu. Oli serious? Ndi serious no. Je natuulamu luli obutuuzi kati ngenda gisoma. Ngenda gisoma kati. Ni wali adult education nga serious. Njaga kutandikira lwaki mbambuka mzizi. Kati atono otula n'abaana musiibe nga muyimba. Nja kuyimba anansekerera ye nga mukona mwengolo ngenda kuddayo. Obwana n'abate bukuzanyira mu kirevu. Sina kyakola. Sigenda kubba bibuuzo nga bano mwita ba professor bamwe. Bibuuzo biba P7 na biba mwesi ne makerere nawaayo byawaddeyo naayita. Ne mumuleeta nti professor nakola oluguudo olusinga engineer nakola oluguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna. Kakati ensonga zino nazijja nga zakolebwa mu bukyamu. Bwe bamala omulaga buli kintu kyonna kye baaziikuulanga kye bajjanga muzita pyramids biki ebiwe bityo n'abagamba nedda kinjagala si kyekino. Era maama we yamuddiza obubaka n'amugamba nti oliiwa nti ndi mu nsi bwe kati genda mu nsi eddako. Kati Abaegypti abaali bategedde ku nsonga z'abaali baliko empewo bw'atuuka ku mugga Kiyirogo ogwaffe mugo mulimbiramu abaana bwe yaguvumbula. Abazungu be bagwesibako ate ne beesiba ku kyammwe ku Nayiraawo ne bamugamba nedda ffe gyoyagala otutwala tetukola ki tetujja kgenda kulumba butonzi. Amaanyi gonna gafuga obwakabaka bw'ensi yonna oba obwakabaka bw'ensi yonna gatandikira mu Kyaggwe era gatandikira mu nsi eyo gyoyagala okukola ki otutwala. Kati tugenda kulumba butonzi tetugenda kulumba Mukama Katonda. Naddayo ag'amaanyi ge gamu ne King George yasembayo oba wa 8 yali wa 8 kuba yazaala Edward 14. Kakati bwe yalabanga ye yakimanya nti obwakabaka bwabwe bugenda kudda mu baana abawala Elizabeth olubereberye abo we bati ne Mary. Ye n'amanya nti wadde bugenda mu baana bana abawala bwe bunaabeeramu amaanyi gano era bujasigala nga bwaki bw'amaanyi. Era nzangakira gundi yani maama wange oyo Nambirwa yambye nnyo wemmamba abantu abo. Kakati era naye n'asindika nabo ne batinkula ate bwe bubaviirako obuzibu mu kwekiriranya obwaviirako Buganda okubonaabona nakati. Kati Ababangereza batuyisiza ate bo bubi nnyo era kino ekintu bakirwanyisa nnyo bakifandinga nnyo okulabanga kyona bagamba ano ku President wa Nuupu temusubi ati oli omuzungu agenda otuyamba. Taliyo. Tasobola. Ne bwe munaabagendamu ne bwe munaakola mutya kubanga ati akulira entalo z'ewaabwe ogwo musambwa jjajjaffe King Keiza yasalawo n'agamba teri kigenda kubaawo. Musooke mukole ebyo abajjajjammwe. Bye ngamba abantu buli ali gy'ali mujje tukutereeza ensonga zino. Teri agenda tuyamba. Kyogamba bino Bobi Wine ne byeyewuuba ebweru n'abagawo omusajja tumalawo mujje byakumala bya mu bulago. Byakumala mu bulago kuba Kyagulanyi yali ayagala kufuga. Ate nze ngambye sifugibwa nina kukulemberwa ate nno n'amaanyi agafuga bannange
nti wewe watugamba gutufuga bali nawe yaga tufuga kati ebintu ebyo bambi yeti yalowoozezza tafunye mukisa bazadde be muzzayoko yakyani mwana muto wa kivungu bwali bitegeera nsana nyanukula ate nze nabagamba abo kwa mukulu kisiganye bangi abamanyi okunsinga era bangi abalijja okunsinga ngenze nabagamba ekintu kimu nina kyembasingako era wawulidde bambi mu komenti kampiseewo ensonga eno ate egattewo ku kintu kino waliwo abagambye mbagezeeko ku bika mbategeeza ku bika byabwe obasomese ku bika byabwe mukulu Kaweesa mmanyi tolina mpalana yonna okulagana n'ab'emikutu mingi n'aba TV bangi abantu baffe mwenna abasabye ebika ebyo ku the alternative gyebiri mwami Kaweesa mumusabe abagatte ku mukulu Mukose anot n'omumbejja bikobere Farida babawe ebika ebyo nabiwandiikako dda nonaviira ku the alternative nensalawo ngene nkola ebyabajjajjange kyabo namba na ku alternative kati si bwe nyambala nensalawo ngene nkola ebyabajjajjange mikwano gyange nembasubwabo nalina akawandiika ebika 24 nesaatunda akatabo naki nti mwabenvuma jjajjammwe Kyaddondo bwe yava Magonga yatuukira Lubaga bwe yava Lubaga n'agenda ku lusozi lw'Embuya bwe yava Embuya n'agenda Kawempe Kyaddondo bwe yazaalira ki Kagoma n'azaala Lwomwa n'azaala Mugambwa nebabuli engeri ate obusika ensonga z'obutaka bwabwe zasigala zitya mu bagunju ab'obutiko kati ebika ebyo saatunda nti ab'envuma ab'ennyonyi nasalawo okuba abavubuka abakyali abato Abaganda twabamu nabasindika nga ku bakulu b'ebika bongere okubabuulira ensonga zino nene bakometinga nti ate gy'otusindise tebalina na kyebakola ki kyebamanyi era nebazanya ekika ekimu omukulu waakyo yampita nanga mulangira mutuufu mbadde sibimanyi natuukayo nga baliyo nga 8 nga baliyo nga 8 nga mbadde sibimanyi neweebale era mukulu Mukose nemuga nti abawe ku linki eyo bategeere ki bakolanga kikoze empandiika obuvu bw'abataka abo n'abaneebazaako ne bab'ennyonyi nebuga ffe tuwulira jjajjaffe Kakootombaziira nemulangira gwosobodde ne tugamba nti Kakootombaziira ate yazaalibwa nga njuwe kubanga oga nti jjajja w'ekika ky'ennyonyi ye Kakootombaziira teyali mutonde ani yali amuzaala nze mbazzayo nti ono yazaala ono ne yazaala ki era Kakootombaziira yaniriza ki kintu era Kakootombaziira avaako n'omugga guli Nakiyanja olw'eddagala lyayiwa ku mazzi nga awali Setahayi yasangawo ennyanja nga bamaze okutabuka mu famire era bw'onoonyereza ennyo ennyonyi balina okutabuka okukuviira ddala wali naye balibanga ensi eteredde nga tuzzeewo balijja ne tubabulira byasoberawa okuva ku Nakiboneka ne jjajjaabwe enjuwe era bwebulama wali wamuyita ekisubi kati ne bana ab'obutiko wano ku Maviiri Nkata wano waliwo ensonga awo Maviiri Nkata ono yatwala Nnende ewa Nalukadde abatuuse ewa Kabaka Ssuuna oba Nalukadde abatuuse e Bukeerere kuba naye obubaka bwa Maviiri Nkata batwala ate abujja Kisubi baali bamugambye nti agende Kkoome tunyumye ku mbuzi eziriwo kati ebyebikanga bingi ebitambula mu kati nze neŋŋamba kampandiike abavubuka abafuddeyo kubanga empewo kati empewo zayingidde mu bavubuka abavubuka batandise kubanga okusamira byanjawulo abantu bamanyi nti okuba engoma kwe kusamira oba okuyimba nedda kati abavubuka bayagadde olaba nti bw'aba namanya ti ebika bino bwabiwa obudde n'awuliriza bajja kutegeera tubaagazise nti omwagazisa ekintu kyowandiise tokitunze okigabidde na bwereere the alternative omumbejja bikobere n'asoma ekika n'asoma amannya n'abalaga amasiga gaabwe gye gali n'asomesa emirimu gy'ebika kati omuntu akolanga ekyo nga govayo ng'okomentinga mb'ovume gobeera omusiru kubanga nze situnze ekirema ne gubayita Kabaka kyatakolanga nako nga ye ne peegi ze 3 bamuwandiikira mpandiikire n'azisoma ate nga zikoleramu ensobi nego n'otuula bajjajjawo bakuokumanya n'okutegeera n'owandiika ebika omuvubuka ono awulirize Omuganda awulirize ekika kye obutaka bwe buli luddawa amasiga gali luddawa amannya agava mu siga lino n'agava mu lino gafaanagana tegafaanagana yes ntuuma ntya nva mu siga lino nina kutuuma bannaki yeffe tukola mirimu ki mu Bwakabaka weewaawo
guno ogamba nti tolina nansonyi abantu komenti ziri 100 baga mukulu kabesa webale tuleetera kino ate gwe nokukana erinnya n'ovuma kati tebitwanuza mwanyi zaffe buli omu yali badde atunda nengamba obutabo buno mbukubye mitwalo 55 bweyagala okumanya ebyekikaki naye noobaweera bwereere nti obwo bubeera buzaale bwo bubeera butonde bwo sooka obaagazise omulaga obuvvu bwe omulaga ennono omulaga esiga yenyini okusiza ku linnya lye omulazirigwa musiga bweriti kati kigenda muleetera okugoberera ennono eno ng'emunyumira ne tomulaze gwajava omulago jagenda ku mukutu empologoma yalabiseeko empologoma gundi kino naawe kati nze omuntu yenna nabagamba sooka owandiikeyo ebika bimeka 2 naawe abeera ku mukutu atula ku tv nga yogenda n'obuwangwa kati ate omala ebika 2 oba otuuse ku stage ensooza obusooza kyoba olabanga nze njagala nnyo ab'emmengo kuba nti bo baasirika kituufu bo waliwo emmengo abakkiriza nti mmanyi ate waliwo abakkiriza nti bingi besinaba kwogera bisobola okuteeka mu kamera bino mubasoogedde n'ebiwandiiko mbirina kati nze njagala oli aventi w'emmenga mpalampe nga akutule butuuzi mu kamera bemmanyi abayinza okuba nga batuula awo ndyoke ennyanike sinnayanika manyi bingi sinaba kuwanika manyi bingi byensirikidde nenjagadde wabeereyo avaayo wekyongera kyogamba nti byenjogera tebabiwulira lwaki tebaveeyo ndyoke ndaga ebiwandiiko ensikwate ku kampumulemu katono tukyagenda maaso temuvaawo mulangira tukomawo naye. Munnayuganda aweddemu essuubi olw'ebizibu ku bulamu bwo tumiddwa abannakya Ebo okukujjukiza nti obulamu bwo busobola bulungi okuddamu ne bweyagala ng'ekijoli ekisimattusa oluka. Gwe omukyala alumwa mu nseke mu biseera by'ensonga eyali azaddeko naye ng'okyalemereddwa okuzza ku mwana nga bw'ogenda emuggo oluzza osanga lwakalira apetayiti yo yakka oba oyagala kwozaako mu nseke. Abannakya Ebo bakutegeeza nti balina eddagala ly'ekinnansi erisobola okukuyamba. Abaami nammwe babakolako kabi obanga amaanyi ga munyoto bakunyooma mu sayizi obanga apetayiti yakwenyoola. Balinayo n'ekyenjawulo eri abo abalina emimwa egyaguba oba egyaddugala nga n'abalina enviiri za nakyo bakukolera spray mu ddagala egganda. Bakubire ku nnamba z'olaba awo nange neewonya okwetengeza nga awoleza omukazi gye yanobera.